President wa Kenya Dr. William Ruto yanizza President Museveni mu butongole ku bugenyi bwaliko mu ggwanga eryo. Basose mu kafubo okugerezeganya ku nkolagana yamagombye okwongera okuyinyweza. Babadde okussa emikono ku ndagaano y'okutambuzaamu amafuta. Endagaano esobozesa ekitongole kya Uganda National Oil Company yino okusuubula obutereevu ebintu byonna ebyokussa ku mafuta bagakola wonna bwe baagala. Kino kigenda kumala okusomozebwa mu ntambuza y'amafuta nga tekyakugonza emirimo. Pulezidenti Museveni yalaze essanyu olwa Pulezidenti Ruto okumukyaza ne boogera ku nsonga ez'enkizo. Annyonnyodde obukulu bw'endagaano ezisiddwako emikono tekyandibadde kyakola emyaka nkaaga egiyise, naye olw'okubamu agasinga gaali galwanira bwetwaze tekyasoboka. More than 60 years ago, when we got independence, we did not harmonize properly on the historical mission beyond liberation. All the issues around rice and juice and furniture and eggs and chicken and sugar and all the other issues are now resolved. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.